kituufu nti President Museveni obusosoze tuzze nga tubulaba mu ngeri gye tulima n'okulunda. Mwe abatulaba bannayuganda mumpe ensonga nti lwaki ente abaluuzi b'ente bw'akwata amata n'agateeka ku kidoomolo oba ku kkaani ng'ayisa mu katawuni akeewammwe tasasulangako n'omusolo yadde nusu 10 bano ababeera n'obutikiti nga bajjako omusolo gwa local government. Lwaki owange bw'akwata ettooke n'aliteeka ku ggaali n'ayita ishaka mu kasenta waasookera okutuuka oba n'ateeka ku katale bamukubira tiketi bamuggyeko omusolo? Lwaki omusolo guli selective? Ekirala, motoka ezitwala amata njagala ogenda obitunuulira ebimoloka ebyo byonna birina enamba emyufu nga mulimu ne red ze tuyita nti ziri tax exempted, tezisasula misolo. Okijja bweru nga bwe kiri bwe kiba kya $4 oba $10,000 kijjira ku 10 tekiwa musolo no. Kakati mbuuze mmwe bwe mulowooza nti president abaagala nnyo, nze bwe ngula fuso nga yakutwala amatooke gange oba amajaani nakyo nga kyatunzi, lwaki yo tebajja exempting omusolo? Kati njagala mutegeere nti ffe tuli mukanikira abavuzi mu ggwanga lyatwerabira. Ayagala okwetaasa ndowooza lunde ente baliwo okutwavuwaza. Yes, awo wennyini wetugenda okuba nga tusinziira nga wetujja endowooza zaffe zetugenda okuba nga tudisikasingamu nga twogeramu. Wabula okyali ku Yugi Update TV webali kwekumira ku mayengo gano omukwano gwange abali ebulaaya mbalamusizaako nnyo, mwe bali kwekumira ku mayengo gano abali South Africa, Oman, Dubai, abali Saudi Arabia, Canada, UK, USA, mwe nambalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Abula nkubiriza gwe atannakubanga osubscribinga kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko kona ne mukade tusobole okuba nga tukontinuinga nga tuproceedinga gwe omukwano gwange ali eyampuliriza manyi tuli mu lutalo lwa nkyukakyuka ennaku zino. Faananyi ekyenkusiigidde ebigambo ebyo biwulidde bulungi nnyo. Mwami abuuza agalera okumanya lwaki amata tegagibwako musolo. Lwaki amata agava embalala agava mu West President Yoweri Kaguta Museveni gataddemu nnyo ne ssente n'okukunga abantu beeyo b'omu West okubanga balunda ente bakama amata, lwaki tegagibwako musolo? Oyinza okuva enoga nti gawa omusolo. Lwaki amata agatambuzibwa mu kkaani nga olaba omuntu ng'asibyeko enkota y'amatooke n'aggibwako omusolo n'asasula obusuulu, lwaki ye tagibwako musolo? Ekyo kitwagala okumanya, kitwagala okubuuza. Omwami aleese konsaani ye ng'alaga obutali bumativu ng'ebintu bino gavumenti weesoosowaza ensonga y'obusoosoze mu bintu. Era y'ensonga lwaki olaba emmwanyi eyagala tandika kubeera nga ekolaki efugibwa mu buli koona. Jjukira nti already emmwanyi ew'omusolo ate era baagala giteerawo layisinsi mu ngeri y'obutamanya, mu ngeri y'ekiguumaaza. Mu buli ngeri yonna baagala kwavuwaza muntu atali westana basobole okulaba nga abeera mwavu ddala, basobole okuba nga bamufuga obulungi. Ng'omukwano gwange mpuliriza buno obwavu obukuluma obukaabya kajanja, wabula abasajja bwe bali mu kuseetingira bw'oba olowoozaako ssaawa zino, kubanga baagala ogenda otutuuka ddala mu kaseera ak'akalulu ddala nga neebakuwa afu ya sukaali olina obbeegayira ogikuwa osobole okuba nga otunda akaluluko ku lw'akantu akatono. Ekyo ng'okitadde ku bbali, gavumenti yaffe teyagala kufuga bantu bayinamu. Ekyo njagadde okimanyi. Naddala wano mu ssentro we basinziira okubanga bafuga kati balabanga. Jjukira nti nno okubaawo okwekalakaasa, kubaawo ensonga y'okwogerako byonna netandikira wano mu ssentro. Kati baagala okunafuya omutima gwa Uganda. Mwenna mulina okikkiriza nti wano mu Buganda gwe mutima gwa Uganda. So bwe mutavaayo nammwe abalala ab'amawanga amalala kubanga mulwanirira ensonga eno, nammwe kigenda bakosa. Ekyo musaanidde mukimanyi, kubanga mwenna mutunuulidde ensonga eno mugiyitanga ey'okubalaata. Kati amata egaba nga tegasobola kubanga gagibwako musolo. Waaki emmwanyi, waaki waragi, waaki bintu bingi nnyo bibaze bafunzafunza
bwebasuubira nti nno Omuganda bye yeenyigiddemu bajja babiteekako envumbo babiteekako amateekateeka ag'ekipantiira. Kakati kino uno wenjagadde naawe oveeyo oyimuke oyogere eddoboozi ery'omwanguka osobole okuba ng'olaga obutali bumativu ku nsonga yo n'okulwanirira eggwanga. Laga engeri gy'olwaniriddemu eggwanga lyo ggwe mukwano gwange aleeyampuliriza. Saagala kubanga mbalemerako, mujje mu comment section mukomentinge, mulayikinge, musharinge. Naye ensonga enkulu toyabira ku subscribinga ggwe mukwano gwange yonna ali eyo gy'osinzira yonna okuba ng'otuwuliriza. Mbaagala nnyo, mweraba.